Ng'ebibiina eby'enjawulo bikyagenda mu maaso n'okwetegekera okulonda kwa bonna okubindabinda okuli omwaka ogujja, bannakibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement abeegwanyiza okukwatira ekibiina kyabwe bbendera ku bifo eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okugyayo empapula okwewandiisa basobole okubbinkana n'ebibiina ebirala omwaka ogujja. Leero baminisita okubadde ow'ebyensimbi Honorable Matia Kashaija, ow'ebyokwerinda Honorable Jim Muhwezi, omubeezi ow'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga nga Honorable Passis Princess Namuganza n'abalala babitaddemu engatto ne boolekera ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo okusobola okufuna empapula. Minisita Matia Kashaija alambuludde by'ayagala okusimbako essira ng'azzeemu okulondebwa nga muno mwe muli okutondawo emirimu, okutumbula ebyobulamu wamu n'ebyensoma, ng'asekeredde abo abamuyita omukadde n'abategeeza nti yandiba ng'akuliridde naye akyalina ebibala ate n'embavu eweereza abantu. The first one is jobs for the youth, like that girl. And if we are not careful as a country, create jobs for these young children, we could get an embarrassment. Ye minisita w'ebyokwerinda Honorable Jim Muhwezi wamu ne minisita Passis Namuganza nabo boogedde bye baagala okukolera abantu baabwe. Abantu bange ab'ebujumbura county mu paramenti ya Uganda njagala kulaba nti amazzi amasanyalazi biri mu byalo byonna biri konstituensi. Konstituensi yange erina abavubuka bangi aye nga basinga bungi bazira mirimu. Ntandise okwengeejinga abavubuka mu modern farming naddala okulunda ebyennanda era nga ofiisi ya pulezidenti etandise okutuyambako ne batuwaire n'ebidiba 6 eby'ennanda. Abamu ku babaka abalala abaggyeyo empapula nabo baliko bye balambuludde. Twagala kwebaza Katonda ku demokrasi yaffe, tulaba kati ekibiina kya Nrm demokrasi egenda ng'eyeyongera kubanga bino tebyabeerawo nga Nrm tenaba kujja naye kati tulaba Nrm egenda mu maaso. Ate ekyo nzize wano ku Nrm Electoral Commission okupikinga nomination forms okuddamu kwesimbawo kukiikirira ekitundu kyange. Tumaze ebbanga ddene nga ndi MP w'ekitundu ekyo, waliwo ebintu bingi bye tukoze, waliwo n'ebirala bye tulina mu pulaani. Ye akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doy ategeezezza nti olwaleero abantu abasoba mu 5 be bazze okuggyayo empapula, wabula n'ategeezezza nti waliwo abatali bannakibiina abadde bagezaako okukozesa olukujjukujju okufuna empapula naye ne babatebuka. Total entry today 508 have come today. On the first day of Monday there were 795. The total for the 2 days is 1,303. Tanga asinzidde wano n'alabula ab'ebibiina ebyagala okusigukulula NRM mu ntebe nti tekigenda kusoboka kubanga okusinziira ku buwagizi ekibiina bwe kirina mu bannayuganda baakuwangula. Bw'atyo n'asaba abasekeeterera NRM okunuuna ku vvu. What do I say about this? The NRM is too popular to be defeated by mediocrities. I repeat, the NRM, as by this reflection, is too popular and strong to be defeated by mediocrities. And any thinking of any political party defeating NRM when they cannot raise candidates in all positions is a fallacy. Nga bannakibiina bagenda mu maaso n'okufuna empapula babagala okwesimbawo okuva mu bitundu eby'ettololo, President gye yabasuubiza okusala mu disitulikiti nabo batuuse okukima empapula k'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda babategeezezza nga bwe watali disitulikiti mpya yabaweereddwa. Nrm Kenneth yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.